Figa. Nedda mukwano. Karaba mukafiga. Ekisinga okunyumira mu Mbarara. Ekisinga okunyumira rumuzayo za beyi. Teri bwenzi. Eno teri bwenzi. Olina okuba nga olina ssente. Olyokola obwenzi. Atalina tasobola bwenzi. Anti nga wogambye abawala ba beyi. Abawala ba beyi, abawala balayika bulungi kati awo ensonga lwaki ne rumuzayo za beyi. Wetudda ku ndongo. Tude ku ndongo ku muziki manyi omuziki gwegu Omurebutu wa NKORE MEDIA TV ntwatirira kimwe tutiri show ya Chris Evans Kawesi Mbarara Abakyakaze Hotel, and right now we have a beautiful gorgeous pretty here. What about Figayo yense nkugambye Raechel nga soda sanokola chokola Raechel Namiro wagwan chechiro turisted webaro kunyuma amen ayebale kusiba abika bulungi ate manya ndi single olusingo nange singa nadende mukuru nanditandikiddawo lwakuwata myaka emeka okule atulabe emyaka nga 15 awo nange ntandika okwogera soka obuuza abatulaba mu Runyankore manya Kanyankore wadde akatini simanyiimu yadde nogamba nti mwasiiba muta mwasiiba muta abantu be
Mbarara. Ankole yona. Ankole yona. Ankole TV. Yes, Ankole TV. We have all over Western Uganda. Banange nsanso okubalaba. Munansonyo olulimi sirumanyi bulungi naye nsobola okusabuka mu Luganda. Era osamuka otinyoke. Nsobola okusabuka. Akayimba ko kakolera nnyo Abanyankole kakwata woti. Anti balina zifiga. Abanyankole balina figa. Bannaye balina figa. Nze mbeerawo ne mbeegomba. Era mbaagala nnyo Abanyankole. Era njagala nfuneyo omusajja eno mu Munyankole. Wari Omunyankole naye simanyi wagenda otya eyo. Kali mukafigafiga. Nedda mukwano. Kalaba mukafigafiga. Ekyo kisinga okunyumira mu Mbarara. Ekisinga okunyumira rumuzaayo za bbeeyi. Teri bwenzi. Eno teri bwenzi. Olina okuba nga olina ssente. Olyokola obwenzi. Atalina tasobola bwenzi. Anti nga wogambye abawala babbeeyi. Abawala babbeeyi, abawala balayika bulungi kati awo ensonga lwaki ne rumuzaayo za bbeeyi. Wetudda ku ndongo. Tudde ku ndongo ku muziki manyi omuziki gwe gukuleese. Tetukunyumidde mu party ya music kwegawadde ku stage, the audience was happy. Nze nga nze wemba nenya ku stage nerabira stress zonna kozi mba nzize kusanyusa abantu bange so mbeera mpulira bulungi nnyo ngamba kuba omuziki kasita bakkiriza ngamba kwatirayo ngamba nyweza. Is it your first time to be in Mbarara? No. Mirundi sigibala cause ate nga ngenda kudda kuba Mbarara njagalayo nnyo nina okudda nga Shiba ali wano. Shiba nga 19. Yes, ngenda kuba nziraku nga Shiba wali wano. Era katukulindo tusakate. Yabasakata ate nja kuleeta ekipya. Buli ssaawa nze oninya ku stage mba mupya. Kiki osinga ogamba abantu b'Embarara ne bafaanizibwa abatulaba eggwanga lyonna kuba batulaba? Abalabi ba TV Ankole mwebale nnyo kwagala Raechel Namiro era nsaba mwongere okunjagala. Mwongere okwagala music omupya gwendeeta. Nina akayimba akapya bakayita weevuge. Video yafulumye ngenda gikuwa. Bakayita weevuge. Kayimba kalungi nnyo kagamba oyira obwenji watotya nina fogo sabise ebika byenywa shero na toto ate abantu b'Embarara balina oyiro yo wali tuyina oyiro yo bamuyina. Lwaki weetoolera ennyimba zo zeetoolera ku mukwano? Nze nina omukwano mungi. Mukwano gwo nina mungi naye si papa mu kufuna omusajja. Njagala omusajja nga waddala. Kati nkyabatunuulira application nina nyingi naye nkyalondamu. Kameramane wange kamugamba asindike ye. Anyway, eyo katuveeyo Raechel. Wetudda wano mu ndongo kyekikugatta ne Chris Evans kwega wagambye kanzite. Okay, Chris Evans is my friend. Nnyo. Era nzize muwerekerako shows zonna ezize until now. Yes. So what could be your last words oba enyimba zaagala zisangawa? Okay, eyetaaga Raechel Namiro, you go on my YouTube channel. That is Raechel Namiro. Eba TikTok, Raechel Namiro. Abanyankole Namiro, spelling Namiro. Okay, N-A, okay, R-A-C-H-E-A-L, or your Raechel. Then Namiro, N-A-M-I-I-R-O. Oba nfuna bulungi. Webale nnyo Raechel Namiro, toyanza nnyo kwogerako naawe. Kale mukwano. Wadde akagamba kasembayo mu Runyankole. Kompereza kale kawereze. Mbakunda nyonyo munonga mbakunda munyonga nimbakunda munonga. Njagala otuwema kapera kayimba kano kosembye okukuba wano ku stage. Akapya? Akapya. Akapya oba akakade? Njagala akapya kuba kati njagala okushinga. Okay. Kwatobotse no figayo yanze nkugambye Raechel nga soda sanokola chokolo laba senatwala ndikagoyo kwe nina okusasulira laba eno kuba ng'onjagadde nnyo oyiro wenji watotya nina fogo
Sabise bikabye nnyo Racheal na tata saka kayimba bakanoonyeko kapya nnyo bakayita weevuge oba oyiro ero katurekere wano ku Nkore Media nyine Raechel Namiro. We happy to have you in Nkore Media TV. Ambe yazini ZDJ Serebu wa Mbarara ninyo na banyine Raechel Namiro tutirya show ya Fresh,
Selecta, kuluta ningale kaleba. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.